Parkview kizimbe kisangibwa ku Liam Street okuliraana paaka enkadde. Ku ssaawa ng'emwezi okumakya ga leero walabiseewo omukka nga guva mu kizimbe kino. Oluvannyuma omuliro gukutte Paradise Cafe and Restaurant ku kizimbe kino. Ezigi zonna nzigale, nze kennyini mbaddewo ntugezaako zirwanyisa naye nga bazisibye nga zonna ngumu n'amaanyi. Naye nga wakuliko endala restaurant, Uhuru Restaurant, waliwo n'endala ey'aba Nigeria eri waggulu, ey'aba Ethiopia, naye nga eno yebaddeko obuzibu yokka, era eyaabwe yokka yeefunye obuzibu era zo zikoze ki. Naye nga tewali alumiziddwa okuggyako ebintu ebyonoonese edduuka eri erimu eribadde likola nga restaurant. Poliisi ezikiriza omuliro esanze akaseera akazibu okutuuka ewakutte omuliro olw'oluguudo oluliraanyeewo okuba nga luli mu kukolebwa. Nga ne fire brigade zennyini zinoonyeza amakubo we ziyita okutuuka ku Parkview shopping center okuzikiza omuliro. Yeetooloddeyo n'eyita eri gye batannateeka pavement oba gye batannaziba. Ensonga lwaki esobodde okukola ki okutuuka. Ekivuddeko omuliro guno tekinnamanyika naye nga poliisi eri mu kunoonyereza. Ng'essaawa zino tusuubira okuba nti wabaddewo ng'amasannyalaze oba omuntu yenna eyaliko oven oba kuuka etegeeza okuba nti yavuddeko omuliro guno. Munda mu restaurant ebisinga byafuuse bisiriiza. Ali Mivule, NTV ku ssaawa emu.